bayimbi betulabye muli bantu bayimbi tetunafuna na kudoboozi lyammwe wedda twogera muli bayimbi mutuwe mutuwulire abayimbi enyimba zigenda fuluma nashi tebajja gamba nti abayimbi basayinize bakibogwe tebagambe nti abayimbi basayinize bakibogwe kyoyina omumanya balaba batuwemu inganja akapera country music tuwe nyimba ezamwe mutuwe zino eziri mu studio mugenda okufulumya obazo nazo nekiriyo batuwemu muyemu tutandikirewo omuwandiisi nedda kati olimba luno lukyali lupya olwawo kuba mukyomanyi tusobola okuliwaleeterayo experienced ennyo kale muli beetegefu amazina twazina ebiwala twasitula ebirungi twameketa nga tebiringa byammwe tetulaba okukaddiwa emigongo nejeweta enviri okupeeruka twaliwo naffe bani bemugiridde okusingira ddala bani bemugiridde yogerako nnyo abavubuka bonna twagala n'okuleetawo challenge n'okulaga kiki omuntu kyateekeddwa okukola muzeeyi tulaba oli whatsapp ennyo naddala ennyambalayo basire Queen bakwesunge kuba kati bagenda kwetega okusinziira ku nnyambala giswaga era banneetegadda naye nga nsigala ndi ku zero grazing otambuliraawo muzeeyi basire Queen bakwetega banneetega naye nga era mbeetegula obategula obeetegula mbeetegula singa omwana wakera n'akugamba nti muzeeyi va mu byokuyimba bya kiyaaye omugamba ki kimanyi nti ndowooza tewali bya kiyaaye kubanga okuyimba nako si bya kiyaaye oyinza okuyimba ebyamakulu oyinza okuyimba ebyaki ate nga mu ekyo oluusi muyinza okuvaamu ejjamba sente muzeeyi ku biwala ebijujulu bye tulina mu industry y'okuyimba bw'obeera wakusalawo okukola kolabo n'omukubbo muwala ki gwe wandyegombye okukola ne kolabo sinnaba kwegomba nnyo kubanga njagala oluusi ajja mu myaka gyange bwe tutyo tubenga awo tulina fresh jajja mu myaka gyange naye ate oluusi njagala ne kubano basire tandikwaddeyo kinwaji ekyo uraba otya nwaji oyo nwaji oyo tuyinza okukola combination obulungi ate omulala yali baddenga ne stabuwa wangi era stabuwa ate lidi ya Jasmine omulaba eyo simugira nnyo shiba takolera muzeeyi wa master ezo nakumansulira mu bulungi oba sindi kira kwagala nnyo kugira ki kumansulibwa nnyo kuba nashiwanda emukoledde mukwano gwa shiba asobola obatuusa ku muntu nemukola yakayimba anyway kubanga music ye kwegamba alimu kusanyusa ate nga tuba tulina okuba nti buli stage yonna tuba naye abavubuka abakadde abaana music yo bwatyo bwabeera waliwo ow'ebirango yagamba yafudde akaka bano bafudde bakaka owekayonza bugerere muzeeyi jemba wanaagamba mu birango nti bano ekibasse kubadde kukakandongo yindira music naye ate oluusi wabaawo omuntu nga ali energetic nga ne bw'okola otya kubanga ffe bwe tuli byuma biri ebingereza si byamudaki si Taiwan so omuntu wagamba ku myaka gino muzeeyi ekirooto kyammwe kituukiridde ekyokuyimba ekirooto kituukiridde kubanga ne mwami nashiwanda kikiwedde so webirango tajja babika ebitaala byonna bikoze webirango tagenda babika nti bano bafudde kuyingira mu music ate kutya ekyuma ekyomudaki ekyobulimi muzeeyi muyimbi ki obudde buno mu industry gwe mulaba ne mugamba awo ono ye bukasa tufunye chance eno avuddewo tetuli nyamanda basajja abo kubanga buli omu asobola naffe buli omu musajja ate bwonganga musajja munno leka mwezi nakuziza balya mu kiwagonja ssebo biki bye musuubiramu
musajja ekikulu wa mazima ate mwesigwa kyekikulu kye bino byotera muzeeyi kibuzo kyange kigenda wuwo okubeera nga gino emyaka gyogiddeko mu studio tolowooza nti nno abantu bajja kugamba emyaka giri gyonna walingawa oba waakeezuula kati nti osobola okuyingira studio mpozi abazungu balina proverb egamba nti it's never too late. It's never too late to start or to start, to end, begin, or to end, or whatever. oba bulijjo munoonya capital nga temulina capital abatwala mu studio. Capital si kyekikulu ennyo naye obwongo ke capital. Muzeeyi capital. Muzeeyi kyenyo kyemuze okukyusa mu industry ya Uganda ekibadde kibulamu kimuleese kuyimba okwempisa kyekisookera ddala kwe kubadde kubulamu ate n'okuyigiriza abavubuka bayimba batya oba empisa mu kuyimba kyekikulu. Singa bakuwa okulembera abayimbi osobola bakulembera kikulu kukinna waakyo nsobola okukulembera ate waliyo music nga mbutuufu nga teyesitaza ng'ayigiriza abaana abatono abaki ate ng'anyumira abaana abatono abakulu nga teyesitaza. Naye abayimbi betulabye muli bantu bayimbi tetunafuna na ku ddoboozi lyammwe wedda twogera muli bayimbi mutuwe mutuwulire. mulinde ennyimba abayimbi ennyimba zigenda fuluma nashi tebajja kugamba nti abayimbi bebasayinize bakibogwe tebagambe nti abayimbi bebasayinize bakibogwe kyoyina omumanya batuwemu Nganja akapera culture music. Tuwe enyimba ezammwe mutuwe zino eziri mu studio mugenda okufulumya oba zonna zonna ekiriyo batuwemu muyiremu tutandikireewo omuwandiisi nedda kati olumba luno lukyali lupya weewaawo kuba kyomanyi tusobola okuliwaleeterayo experienced ennyo kale muli beetegefu ffe tuliset kamera amazina twazina ebiwala twasitula ebirungi twameketa nga tebiringa byammwe tetulaba okukaddiwa emigongo negyeweta enviri okupeeruka twaliwo naffe twesalanga zino ze bayita zalo bw'ogigololo tinoosana naggwe akagatto ng'oteekako shapi wamma baatulaba empale nga mudebedodebedo zaali nnungi nga teziboola zaali zaffe abaakula figa saakuba nobamuserebendi amazina nga tuzinaga pulani mpola mpola tusookaga mukwano esaawa bwe zigenderera breakdance ne tubreakinga. Amina. kunyimba yammwe lwaki temwajoininza Afrigo nabo munnange bayina ebyabwe naye babeera nga batwitaaze nga tusobola okukola ki musobola okudduka ewa national muddukako ne mugenda abaani bagondi abafrigo ati kakati nedda kakati wabiirawo kulabozi waliwo kyotegeeza mu kujoininga ki lwaki temwasayiningiddwa mu Afrigo temwagenzeeyo ne babayingiza mu kibiina kyabwe ekyabakulu buli omu ayina ssebo nga tumaliriza abayimbi bano bagenda kuyimbira sente emeka mu kibuga Kampala n'obweru w'e Kampala. Bana abakulu kyoyina omumanya nze ndeese kyakulabirako eri abavubuka bana engeri we bali abantu abakulu esebo bazenga kyakulabirako so bayimbira bwerere kati bagirina ebyemiwendo bajja wano ku Wonders Just Records. Nash ogambye nti n'abavubuka obejjeeko bakuyayiza nnyo ng'ate tukumanyi nti nno badde omanaginga omukyala Shumi amwita Somi Crazy naye wamugobye omukyala waali yafumba ettooke kati gwe oyinza okugoba omuntu afumba ettooke wamujja mu kuyimba mwali ate ogaba abavubuka wabaggyeko no kyembadde ntegeeza abavubuka njagala bafune ekyokulabirako bana abasajja abantu bakulu bye balabyeko babirabye balina experience kituufu
kwegamba bwe banajjanga example n'abavubuka bagenda kufuna ekyokuyigirako oba ekyokulabirako babeere nga basetolinga mu ndongo mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Nashi bayimbi kyabalaba okutteko ng'ogyeko Sumi Crazy omuntu ali eyeka yasooka okulaba olunaku lwaleero. Abayimbi bangi nnyo kuba abayimbi kati Shiba yayita mu ngalo zange, Kalifagana yayita mu ngalo zange, gwe wamukubira akajji ndabirawa. Palaso yayita mu ngalo zange, Bafana yayita mu ngalo zange, Jayo ntekeyo. Yes. Anita the Diva yayita mu ngalo zange. Awo wenyini bagamba yali muntu naye nga watooke waka. No. Tewakwata mwani. Wala just business akwatamu. Naye omuwuliza gyali kati. Nange netya. Mu mbeera atya. Nange netya. Omuwuliza. Owaye, dudo muwuliza naye nga kyemmanya ali bulungi. Bwe nsuubira. Abantu bomenye bonna b'amaanyi. Lwaki bali bakuyita mbuyisi mu ngalo tolina mukisa? Kyogamba gwe yakubye enkwata bulungi. Oyagala nkwata bulungi luliwa. Olwashiba. Nga bw'omanyi business y'endongo eri bweti. Okola kyokoze, then olina okulowooza ku investments endala, then kati mbadde nnyo into commercials. Ngoli mu bulango. Yes, kati nasazeewo okudda mu ndongo era kati bino bye bibala byoze nabyo. Nzize ndaba n'abakulu. Ennyimba zaabwe ozifulumya ddi? Mu weeks bbiri okuva kati. Balinayo video weeri naye just planinga okulaba engeri bwengenda okutaamu endongo yaabwe. Abantu abanagamba nti no obadde obuze mu ndongo kati okomyewo ate okomyewo na gino myaka tebagambe nti no oyiseewo. Kati kankubuulireko omuntu bw'obeera legendary olina okunoonya ba legendi. Bano abakulu bw'opatunuulira buli kimu bakirabye era nga bamuwulidde akayimba ke bayimbyemu mu akapera bayambalanga mu DVD abawala baasitula kwegamba kati nzize ne balegendale bannange. Sente n'abakyala byawula abayimbi gwe tebikwawule n'abasajja bano ensolo 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 tesobola twawula kyolina omumanya. Oyina Sumi, oyina bano, oyina Suuna nga bangi. Nga bw'omanyi omuntu yenna bw'oba nga Katonda yakuwa favor nti oleeta brands empya tolina kulekerawo lwakuba nti abalala ate bakola ki bakudisappointinga. Mu nsi mubeeramu ups and downs naye ate olina kusigala ng'okola ki ng'ofocusinga. Tukoyanza na Shwanda. Yes,